Uganda kuba nti tukutuusaako latest information eziva mu entertainment industry more especially in Uganda. Olunaku lwa leero omukyala mukulu gwe bayita Zali Hassan oba Zali the boss lady avuddeyo n'ayambalira abakyala n'abaami abavayo ku social media ne batandika okumwogerera nga ye bwamalira ebiseera ebingi ennyo ku social media n'abaana be. Abantu abamu muvayo ne mugamba mbu Zali yatandika okukola abaana be ekintu Zali kyavayo n'alwanyisa, era nga Zali avuddeyo n'agamba nti Ugandans mutandika okufuna bye mukola. You've got lots of time to waste on social media insulting people. Abakolamu nabagamba nokubagamba nti mmwe nze siringa nze nekolera ku myaka gyange mito nazaala abaana bange at very tender age, young age. So nolwekyo nze sigenda kubeera mu nnimiro nga bamaama bamwe obulamu bwabalema bali awo bazunga bali mu nnimiro. Nze obwange nabukolera ku myaka emito, nina amayumba amalungi, ndina emmotoka ennungi, nzina abakazi abasajja abalungi. So nolwekyo Zali avuddeyo bwatyo nategeeza eggwanga. Ndigenda kusaba producer wange asooka atuweka video ka Zali ng'atubuulira ng'ayambalira abaslekini ne baslekings aba ku social media bamala ebiseera nga bamuvuma. Ate nga nkusaba ekintu kimu osigale ng'osubscribinga kweno channel tubeere nga tukutuusaako amawulire agakabimanyi ennyo. Nze bampita Ntambi Jimson number Rich Boy and Maxud Junior. Follow me on Twitter strictly at Jimzo16, then on Facebook Ntambi Jimzo. Get me live ne tuba nga tunyumyanyumyamu. Zali agambye mmwe sigenda kubeera nga maama wammwe. So my producer Badman sokompe ka video ak'abantu bakalabe then tugende mu maaso. Banaye life y'ekyo boss lady ate ng'olinamu ne ku ssente endala nnyo. Ebintu byenkola n'abaana bange bye nnina okukola temugenda kundaba mu mannimiro nga bamaama bammwe. Owulidde? So buli omu akola ekimusanyusa. Some of you are going to be depressed during this quarantine time. Nze ngezaako okulaba I can do the banaye sifa abali mu quarantine. Ebyokwogerera nnina bingi kuba ebyokukola nnina bitono. Owulira? Ffe abawala abakola dda ssente zaffe n'abaana twazaala tuli bato. Eno life gye tulimu omuntu gy'alina okubeeramu kati amayumba tulina amalungi, emmotoka tuvuga nnungi, ki ekirala kye tulina okukola. Naye gwe n'obeera ng'oyogerera omuntu ku social media mwagala kundaba nga ndi mu mannimiro nga bamaama bammwe, egyo emyaka sinnagituukako. Banaye life y'ekyo boss lady ate ng'olinamu ne ku ssente endala nnyo. Ebintu byenkola n'abaana bange bye nnina okukola temugenda kundaba mu mannimiro nga bamaama bammwe. Owulidde? So buli omu akola ekimusanyusa. Some of you are going to be depressed during this quarantine time. Nze ngezaako okulaba I can do the banaye sifa abali mu quarantine. Ebyokwogerera nnina bingi kuba ebyokukola nnina bitono. Owulira? Ffe abawala abakola dda ssente zaffe n'abaana twazaala tuli bato. Eno life gye tulimu omuntu gy'alina okubeeramu kati amayumba tulina amalungi, emmotoka tuvuga nnungi, ki ekirala kye tulina okukola. Naye gwe n'obeera ng'oyogerera omuntu ku social media mwagala kundaba nga ndi mu mannimiro nga bamaama bammwe, egyo emyaka sinnagituukako.